chechino chechiriwa kandi kuvire kontono boto hadeni general okubagamba nti mukazi we yamugambye bwatero kwago no bwakwata lukwago mwenna mwakoze analysis ennungi ennyo kuba amawulire engeri gye batuuseemu ne saakasi gyabaddewo mwe balinyo bubalire ddala naye ekinyusi kiri nti bw'amala okukola saakasi we nawadde ekinyusi nti ffe twafunyeemu legitimase ey'ebikolwa biribadde bikolebwa mu Uganda ku bannayuganda ddala b'enkyukakyuka nga teri abyogerako njera tubere bamazima ebikolwa biribadde bikolebwa ku national platform nga teri abyogerako abayita opposition ebikolwa biribadde bikolebwa ku bantu b'enkyukakyuka ba national platform nga teri yenawo opposition abyogerako kati essaawa zino ng'ate bagaffe twogera bubi ngera kugamba enduulu bwenzikubwe nga banziba neiba n'atazuukuka ne batwala ebintu byange bwe bajja okubba neiba nze nzuukuka bwe bajja okubba neiba nze nzuukuka nga nakuba enduulu neiba n'atajja ogutali gumu egitali ebiri kati neiba bamulumbanga nange nsituka no kati kambagambe bwendi omuzannyo gwe yazannya tewali yagumanya ku bantu be wabula ffe begumala otukolera ate ne gunyiiza ba family members era ba family members baatuula ne bamukonda eminga sezaala we Saamu Kahaba Kuteesa n'akubira muwala we essimu oyo Charlotte n'amugamba gamba bbaawo ekintu kyakoze kikyamu era mugambe tatuleetera buzibu watulina ebizibu bingi nnyo yeesonyiwa omusajja amute oyo Charlotte kwe kuyita bbaawe n'amugamba maati n'amukwata mu bulevu n'amunyonyogera n'amugamba Sezaala agambye omusajja muto ojja baleetera ebizibu kati ono n'agamba nti agenda kukola ki agenda muta mukazi oyo yamugambye nti ki mukazi oyo yamugambye nti amute no kyavudde mu meeting ezalumbye Muhoozi kati nga balina okuyita mwono omuwala ajja agambe husband we nti omusajja so sinti mukazi yakimugambye no lwaki mwina kyemutandate we olwokubambu ayagala kufuuka first lady kati first lady batandise omufumbo omuleta mu public ajja ayogera amanyire public nti ayogera kyovula nti bamupromotinze nyagiza ku platform enjawulo simanya ayogera ku byobulamu ayogera ku byobukibi nga amupromotinga bwatyo kati nakino ekyomuga nti mukazi wange yaŋŋambye Beautiful Charlotte yabadde amupromotinga indirect nti ono agenda okulota nga atumbiiza bwati ng'ono public emutegedde nti asobola okwogera buli kimu Dere drinking general zembuuza mukazi we yasoma wa era yasoma biki mukazi we yasoma wa era yasoma biki Charlotte wasoma biki era wasoma wa njagala ondeetere nga wasoma senior 6 certificate okikube ku mmeeza senior 6 ne university otulega ne ba ogibo ne ba obibo naawe era toyawukanako nga nazaalawo kubanga diddigi yakutandika okyali muwala muto nnyo n'akwonoona era diddigi okuwasa Saamu Kuteesa yamukwata mataayi ng'akwonoonye ng'okyali muwala muto era tewasoma mwe mwalutinkudde kati Dere drinking twagala tubulya Charlotte yasoma ki yasoma nani yasomera ludda wa yasoma kwenkana ki oli mu promoting mbona yabeerawo ng'alindidde nga first lady kyekiri kyewagambye busimayi mukazi wako gambye tuyakugambye it was a message from your father-in-law Saamu Kahaba Kuteesa that you are making a big mistake already we have problems najja nakugamba so mwenna saagala babalye ssente mbusime beautiful wife nga n'omuto beautiful wife nga n'omuto mukalu moreover mbale mwena kyemutamanyi nabagamba sera cow and educated cow oba sero bihogo and educated bihogo these people they intermarriage so kwegatta okuzaalaŋŋanamu
baba tebayina windows baba nnyonnyodde bulungi nnyo nti Charlotte ne Muhoozi balina ebagattangana oluganda era kiteeberezebwa nti ono bwe tuba tuli mu Buganda obutuufu ono ali ku mwannyina gwe yazalamu abaana gwakalakasa ebbanga eri lyonna wakiwulira mbwenu wakitegeera bwe tudda mu luganda olwaffe olutuufu ono ali ku kazini sister we gwali mu kalakata gwayita mukazi we kazini sister gwali mu kalakata gwayita mukazi we nabagamba bano abo Sarah Cow educated cow techimugana kuwasa mwana wa sengaawe techimugana kuwasa mwana wa kitaye moto techimugana kuwasa mwana wa mama omuto nenga ate bagatta jeans kati mukitegedde olwaleero mbagambe no video erimu ka violence akatonotono bebalutinkudde so didigi ali ku sister wa kalakata Charlotte mubadde mmanyi chokola ne windows ntono njagala otubulye Charlotte wasoma ki wasomera ludda wa obi wala ne ogiba otupe kumeza watu wasoma ngajinet mva ku internet bali mu ku promoting ojota andiko katilinda ko mayinze njara kwogera nga information engine sara kuga nti sikuganga sina information kano ka video mukalaba aka video mukalaba kanka kozanyire sima bantu abaweereza omusaayi olira bayamba nnyo abakyala abagenda okuzaala ne bamala okuzaala ne bayiika omusaayi mungi olira ekintu ekyo bakiyita PPH postpartum hemorrhage ate kitta nnyo abakyala nga bamaze okuzaala kati tubasaba nti ekintu kino mukimanye nti kiyinza okubeerako ku muntu yenna oba osomye oba tosomye oba oli muto oba oli mukulu oba olina omwana wozaala wakusooka oba wa namba 8 kiyinza okutuukako naye bwe kikutuukako obeera nga oyinza okuwona oba oyinza sirika n'okusirika kati ono mu Buganda waffe nga tulambula enganda ono abeera cousin sister wa Muhoozi gwakalakata yali mu buliri kati ebimukozesa ebintu bino baagala mu promotinga mu abere first lady era nga public emanyi kyali mu kukola mwetemwantegete my beautiful lady told me to release Lukwago it is a part and parcel of their plan okwesetinga naye nkugambye njala ule public mukazi we yasoma ki oba tiyasoma nga nezaala we nze nvaawana kati mukyala Charlotte ngenda kusaba zaayo omutwe wansi togeza noddamu nojja okulyayo akagalabi kozaayo wansi omutwe tubakoye zaayo akagalabi wansi why mateeka gafuga Uganda any corrupt official is not supposed to occupy any government office Charlotte during COVID-19 wetaba mu kubba ssente eza oxygen canisters oba oxygen canisters emulago abantu batamanyikiddwa muwendo bafa gwe Charlotte Muhoozi wabba ssente za gas owabalwadde emulago gwomukuba shahoda bamafuta ga Uganda getutamanyi mwagatundawa gava mu ssente meka ne mukulu wa shati zikuteesa mwenna muli babbi ate bwe tudda ku Sezara wa Muhoozi Samu Kahamba kuteesa si mubbi ne bosiba ebyayo ebikalu asobola obbitwala kubanga naye ayimidde okunguzi mubbi mutemu moyaye tayagaliza yekuba n'enjawo wootuuka okulwalira ekisakkiro nga kino ekyakalooli n'ogenda e Bugirimaani ne bakujjanjabe mu ddwaliro lisinga ebbeeyi mu nsi yonna noona n'okomawo e Uganda n'ozimba kereziya oba kyaki n'ogamba mbu webaza Katonda okuwonya naye nga wozimbye kereziya tewali wadde akalwaliro akali ku level 3 oba health center 3 oba health center 4 gwe n'ozimbawo kyaki kitegeeza mwe family muli bakolimire nnyo kati gwe mukyala gwe Charlotte Muhoozi simanyi Charlotte Muhoozi simi bikamba bikoze ki
Zaye akagala bikonga buki. Don't dare to come in public to say, to mention, to make any public statement because you were a corrupt lady. During COVID-19, we lost our fellow Ugandans due to the fact that you stole the money which was supposed to be used to purchase oxygen at Mulago Hospital. You are among the shareholders of Ugandan Oil, plus your sister. So don't bring your funny shape figure in the public talking about national matters. You a thief. Temuda mtu family chamwe tuchikoye. Embwe ezalambwa nebo gisange Germany nebo gisanga wa esigalambwa kati gwedere drinking general oba bottle hardened general mukuru ebyolotanga olyawo otirisa botyo ngo muntu wana lutejiro nga atirisa otirisa mbotirisa mu ntebe muganda wange fe tukulinze ezo natukizokola ngoyisa mu lugalo musaba sajja kabaka otisa tisa his excellency Kyagulanyi Sentamu nze byokuntisa tisa nabivaako ndiawo bwentu nange semanyi setegeera nkeesa lukyanga nkoya mutamivu ng'ate omutamivu ali ku kyalo kuno tumanyi mu Uganda atukwatira engule yeddere drinking general gwe kennyini Muhoozi kati nze nkeesa lukyanga koya Muhoozi kuba ye mutamivu ali ku kyalo amanyikiddwa ensi yonna bwogenda kugola Moses oba gye tuyita gogo n'oteekamu the most drunkard general across Africa and the world bagenda kuleetera bottle hardened general the drinking general Muhoozi Kanyarugaba we kugamba nti nze okuntiisatiisa ndi immune kuko simanyi lwensula simanyi lwenkeesa kubanga abaganda tugamba nkeesa lukyanga nkoya mutamivu omutamivu ali ku kyalo kino Uganda muyita Muhoozi the drinking general so kati byokuntiisatiisa botiisatiisa batiisetiise twasalawo mpaka kuwulira bubi owulidde bulungi nnyo so gamba mukazi wazze yengalabiye naawe kennyini kwata omutwe we ogutacyakola oguzze mu wansi nawulidde wasindise kuno embaata zo zino ez'akabuzi ziri ku social media omanyi tulina ekiri mu Uganda kuliko abantu ng'alya kyamisana kyokka addamu okulya enkeera si lwakuba nti teyandiyagadde kulya nno naye talina ssente kati bamuwa ssente n'akwata essimu ye najja mumulabye Muhoozi w'amaanyi era alina amaanyi yejjoleka mu nsi yonna avaayo n'ayogera n'akwata n'abantu bassebo ne bannyabo kasooke mbabuulire obutamanya kintu kibi nnyo ate Museveni yabalettedde obuzibu obutamanya kati ng'engeri abasinga obungi gye mutamanyi nti okugjamu empale ng'ogenda kwegatta n'omukazi nga toyambadde galimpita oba ogenda mufunisa lubuto oba siriimu ofunako ebintu bibiri kati ne mu Uganda basinga obungi temumanyi mateeka kye tuyita omuntu gwe bayita genero abeera akomandinga amagye si public office tateekeddwa adde okukola political statement kuba it's a treason case tateekeddwa nawudde mbulaba bajena basinga obungi bonna mu nsi yonna Muhoozi abasindi kati muganda njala kugamba tosooka kuloota ng'olonda ssente teri kirooto kisinga kubeera kibi ng'oloota olonda ssente ogenda ozuuka ng'ofuse ku buliri kye bayita geno efulu geno battle hardened general tasobola kukola statement yonna era ne byakola byonna bimenya amateeka kati tebakulowoozesa mbu geno ateekeddwa n'okwogera public state mu political statement yonna no etteeka mu Uganda lisoma the fountain of honor is the president is the one who gives instructions and orders not a serving UPDF officer moreover bottle hardened general kati bulaza wangu oli eyo sitabye kutoya enkoma ng'ogambwa amateeka Muhoozi g'akolera mu matuufu si matuufu mafu kubanga gwe bw'otyo bw'ogoloza nti matuufu ne kubanga omutwe gwo gukuweereza gutyo tateekeddwa kukola kintu kyonna kibeera mu bintu by'abantu ba bulijjo omuntu alina obuyinza mu Uganda okulagira nti oyo akwatibwe ate nga ne takiragira bamala kuzuula omuntu alinako bukyamu abeera mukulembeze wa ggwanga so si mujaasi no so si mujaasi nkiddamu the fountain of honor is the president not a son of the president or not a general in the army no tekiriyo kati gwe olw'okuba nti Sarah County educated cow bano bali anti-law the entire family is anti-law they are against the constitution of Uganda they are doing things
parallel to the constitution. Since from NASA to NRM, they are anti-law. Tebakkiriziganye n'amateeka, amateeka gabasiiwa. Yensonga lwaki asobola okukwata omuntu mu kidnapping, enkya namu producing mu kooti, n'omulamuzi olw'okuba nti ali biased, ali mu system gye tuyita organized crime and organized criminals. Omulamuzi asobola okutuuka n'ateekako kiwiigi ky'endiga, n'ateekako bugalo maaso, n'atuula. N'agamba okusinziira ku tteeka bwe liti bakuvunaanya emisango bwe giti era nkusibye nkusindise ku limanda. A person who is kidnapped is not supposed to appear in a court of law because he or she was kidnapped. The word kidnapping or the person who is kidnapped is a missing person. How dare you try someone who previously got missed or arrested or kidnapped? Museveni and his family, they are anti-law. They don't follow law and order. And they don't care about the constitution. No. Kati gwadde yonotandika okubera ku TikTok ne mwe muddira mu sirumu namwe ne mu praising kubanga abasiru muli bangi nnyo mu Uganda. Era mwenyumiriza nnyo ku TikTok kubanga mwalemerayo kubanga TikTok kungandika abasiru bangi nnyo. Olwokuba oli alina essimu kyasoma takimanyi bombuuza what is your responsibility in Uganda under the constitution of Uganda. Njagala osangire ekisiru kimu ku TikTok kimbuulize oyogera ku byobufuzi mu Uganda era supporting NRM. What is your responsibility as a Ugandan in the constitution of Uganda? Tagenda kikuwe kuba takimanyi niyakwata essimu n'agyetunuzaamu NRM yesinga Muhoozi abeerewo wa nnyoko. Tugenda wompola katudde wano. Ndowooza nkunyonyodde ekyokuleeta omukazi mu public bali bamuwa airplay ku TV aveeyo ayogere ekyo nkikunyonyodde bulungi nnyo. Katika tugende wano. Banyabo ne basebo. Nalabyeko Nalongo wa Saalongo Elias Lukwago ng'akaaba obuziga bw'ekirogo. Gagamba wuuyi yaye Saalongo wange opposition botokoze temutya feruli dipi baibegata nibona ne muntu wa bulijjo naye kati nupu buli azuuka abeerako nupu. Nalongo wa Saalongo wa Elias Lukwago mama nkulamusizaako kansubire nti oli bulungi nsuubira nti omumanyi mu buntu nsuubira omumanyi mu buntu okujja ng'onnerabidde nga temunafuna sereza sali musale kuzimba goloofu eyo. Nze omu ku ttiimu yaleeta bbawo mu byobufuzi mu Kampala. Ompulya bulungi nnyo omumanyi. Njala kugamba ekigambo kimu. Bw'obanga mu biseera abakazi bakwagalira obwogerere tewasobola kwogera nga mukammeeya maama njagala osibe ekitambala kyo ku mutwe okwate pirodde mu kisenge ky'okuba omulanga wejjuse lwaki tewayogera mu ntandikwa ng'abakazi bambulwa battibwa babuzibwawo. Wano Julia abulamu mukyala Babitungo yakolebwako ebikolobero ebitasobola kwongerwako ku nsi yonna. Oyina essimu esukka mwemu data olina oyina emmotoka oyina buli kimu. Essimu y'okolo teyaliiko data wali oli ku liivu oba mwali musinda